Weewaawo basasi baffe mukulikirayo ddala kati ate abazze Omwoleso gubadde Kololo bajjumbidde nnyo emisomo okubanguka nno mu bulimi n'obulunzi. Bano bayize ebintu eby'enjawulo. Abantu bazze mu bongi misomo egigadde Omwoleso gwa Festival Expo 2022 okubadde ku Kisekolo okuva ku Lwokutaano okutuuka leero. Abayizi ba Mest Junior School basomesezza ku kulunda embizi, okulunda envunju n'ensiriŋŋanye. Then Papa Bukedde. That's the name. Then no measuring bus. Ekyasinze okunsikiriza be baana abato be nnalabye basomesa ebintu by'obulunzi n'ebyobulimi nga baana bato mito. Yakulira Champolisa International Chris Magezi ayigiriza engeri gy'abasobola okulundira mizigo. If you are around Kampala and urban areas, I recommend going to Raiders. Raiders is the only Uber. All of them are Sija recommending on the cheap. Raider. Also, you are a Yamay Monday. Yakom Town, we were getting you. Ategeza nti n'okulunda enkuko nakwo kulimu okubala n'osobola okufuna. N'omusawo w'ebisolo Dr. Boogedde Samuel okuva mu Champolisa International abasabye okulabirira obulungi enkoko okulaba nga tezikosebwa. Emmere etuguze ssente nnyingi eyingidde munda mu system etuuse mu kyenda naye eyingidde mu musaayi efulumye. Robert Serwango wa Great Systems yakubiriza abantu okukozesa amazzi amabikeko. Onazayi ne mushiuba aline mu mazzi mwe twabako abaana abasawo okuja mu mazzi leka mama n'omukulibe. The person coming to give you KB in your house. Have money in the bank. Omukungu okuva mu Naro eddwaliro litakumesa amasomeseza ku mwanyi n'abakubiza okazi obulungi emwanyi n'okuzisunsula obulungi. Alonso byangatira asunsula emwanyi si mwe basunsuza wabula mulina omulimu gwe ng'omulimu okulaba nti emwanyi ekazibwa ate okaziza tokaziza ku ttaka. Ye Dr. Alaniga asomeseza ku ndabirira y'ente z'amata n'ennyama. It can even go up to 1,000. So if you have a beef animal and it takes like 10 kgs per day, so you're spending 10,000 shillings per cow. Everybody is applying to come to Uganda, available visual population with Uganda because of the land, the type of land we have, the kind of weather we have, and the seasons we have. Seasons are very. I find the canopies close within a few years. If you don't do good pruning, you find the whole place is becoming a forest. Yakulira West Nile Ovacado Robert Mugambwa akubiriza abalimi ovacado okubeera abayonjo. China be bakyasiize okusiga okunyiga nati ku standards. Basinga n'abaffe abali e Bulaaya. Kale nno tuleme kusaagira mu ovacado bwe tutwalira okutunulira obuyonjo. Ate Professor Julius Nyanzi owa Prof Bioresearch agamba kino gyokaze mwanyi nituuka ku bitundu 13 n'osobola okamulamu mbuto. Ancestors, they had a method. Bagiyita cracking method. Cracking ki? Akwate mwanyi n'agaayako bw'ati. Bwe balukanga amanya nti 13% ekoze eki? Ow'emmwanyi ngambye bamudondodde kibooko naye bw'afunyemu emitwalo 2 mu oyiro alabidde ddala nti asobola okufunamu akasente. N'olwekyo bagule ekitabo kino Sente Zimera ku Miti kijja kubayamba abatasobodde kujja bamanye nti Uganda ngagga sente zaffe ziri ku miti. Ye Dr. Joseph Kizito owa Group Limited yasimye omutindo gw'Omwoleso guno asabye abantu okwetanira Omwoleso guno kuba gulimu ebintu bingi ebyokuyiga. Tuleeseeyo tekinologi omupya okuyamba obukoko obuto. Abantu abaleeta obukoko babadde tebakimanyi nti enkoko zino zikoowa nnyo ne ziggwamu amazzi.
Kalona Lubo wagulishira agamba nti Omwoleso gubadde mulungi era abantu bangi bafujja mukisa okumanya bwe bapangisa ettaka twakita ne bufukirira. Twongera okusiima abalimi baffe ababadde Omwoleso kwa Harvest Money 2023 abasobodde okubanga batwetanya ne bajja ku stall yaffe ne bamanya biki bye tukola era biki bye tugabira abalimi baffe bonna. Moses Mugambo wayisalako kuyebaziza abantu abafisizawo obudde ne bajja Omwoleso. Kyemmanyi muyize mu SR tent wabaddewo emisomo egy'enjawulo nga tuyigiriza okulunda n'amagezi ag'ekikugu mu ndiisa y'emmere. Twebaza nnyo bakilanti baffe abazze badistributa baffe bonna n'abapya abagadde okukozesa ekintu kyaffe tubeebaza nnyo mwebale kujja nti. Mutebi Sulaiman yakusakidde gule. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, zi dayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom